bw'oba tosobola kubikkulira ngeri gy'owulira eri omuntu oyo akulya obwongo, olwo ono bigamba ani? Chekisoose gwe mulungi gwange okusoose okuza baakidde eririyo bulijjo ebaawo nenfuna ebirabo naye nga si bwe kiti. Mbeebaza bannaye kino kyendabye sikirabangako nenjogera nga n'ebitaala binkwata. Omuntu gw'oyagala okuva ku ntobo y'omutima gwo mwogerezeganya, mwesigaŋŋana, muwaŋŋana ekitiibwa, mweyabiza, mwagalana. Mu mbeera zaffe eza bulijjo tubeera n'abantu abatukolera ebirungi ne be twagala ku mitima gyaffe, naye ng'okubaatulira oba okubalaga engeri gye tubaagala ennyo. Natandika otegeera ng'omwana bw'okula nga ndaba ono ddadi wange nambeererawo. Put in a lot. Sikyangu kukola kintu nga kino. I am so grateful. I'm still confused, but I'm honored. Yeah. I'm so honored to have good friends. Nakulowooza nagamba kankozesha miimo oba millions zimeka buli kimu kiri okay, ekifo we kiri, you know. Tera biteekako kati eggulu yazze nangamba nyambaako omperekere ngenda kuteerako ena Fatuma nemuga tugende because yadagenda mukolera machingi kati bwe natuuse nanganye lwaki tokolamu nemugamba nze mbityo kujja kunkolenga nagamba kola naawe obimanyiire. Omukazi nankola ina bwe yamaze okunkola ina naga nti ina aweddewo era Fatuma yete bamukoze nempulira ennaku ennuma nengamba yadagenza okukola ina ate basoose kuze ina aweddewo. Okitegeera I felt so bad nemugaa kati omukazi nanga nti bajja kumukola nja kuleeta enkya bamukole enkya. Okitegeera but I just realized nti lwabadde lukwe. Okitegeera era nemugaa nti ate no temuteekayo nze mbitya naye kati engeri nyambala long sleeve wano it's okay. Tosobwa programu yaffe yatula Unveil Your Love. Wano tukuyambako okutuukiriza ekyo ky'oyaayanira, ekikubobya obwongo, ekikuli ku mwoyo eri gwe wandyagadde okwatulira. Osobola okukozesa programu yaffe yatula okwetondera oyo gwe wasobya, gwe walumya, gwe waleka ekiwundu ku mutima, naye n'akusonyiwa okuva ku ntobo y'omutima gwe. My Sharam Queen Mother wali okuyambako okuggusa ensonga zino. Unveil Your Love yatula. Happy relationships, happy nation. Eno Star TV emunyenye y'eggwanga ng'era ng'olinage My Sharam Queen Mother mu programu yo embeera y'abatumufu. Olwaleero no tukomyewo ate tumalize ekimu kyaffe ekyokusatu ekikwatagana ku bulamu bwa munnaffe, taata waffe, kojja waffe, mukwano gwaffe, omwami Mutaasa Kafeero. Naye nga jjukira Haji Hassan Mutaasa Kafeero. Wajjukira osobola kubeera musiraamu n'obeera Haji kale tulinaako linnya lya ddiini n'olw'ensonga eyo Haji Hassan Mutaasa Kafeero. Twakomanga atunyonnyola ku bulamu bwe abamu walinga muwakana ku bimukwatako obuvo bwe kati tugenda kubanga tulaba ate abazadde abaamuzaala bajjajjaabe bajja batya ankole bayingirayo batya ate ye
atuuka atya okuba nti ate emirimu gye gisinga gyonna agikoledde mu Kampala. Mutaasa Kafeero we waali wani yagulawo waaliwo abajjajjaabe nange simanyi omuntu omutuufu otunyonyera tuba ku Star TV. Ndiko natama okuwummulako mu kaseera kano tulina omwami Hajji Mutaasa Kafeero era agenda kuba atumalirayo obulamu bwe engeri za butambuzaamu naawe osobole okuba nga nakyo omuyigirako. Jjukira puroguramu eno onyumirwa n'oyiga ate n'ojjamu. Seesimye okuddamu nate okusanga ssebo. Ku mulundi guli twakoma nga twagala okumanya ate ku taata akuzaala ebimukwatako kubanga singa teyaliiwo singa nawe toliiwo era twandikutegedde. Taata nzaala nga bwe nabagambyeko yayitibwanga Yusufu Kafeero Ssaalongo. Yali mwana wa Adamu Mutaasa Kidibye nga mwana we wa Kusatu ku baana 21 be yazaala. Nga nyina amuzaala omukyala bamuyitanga Zainabu Nakayima ng'ali mukyala munyolo nga Adamu Mutaasa yanyaga Zainabu Nakayima ng'olutanafuuka na Zainabu Nakayima yalinayo amannya g'endoozi amalala ag'Ekinyolo naye bwe yamutwala bwe yamunyaga n'afuuka musiraamu n'afuna n'erinnya Egganda naye ng'ali mukyala munyolo. Yamunyaga mu lutalo olwa Buganda ne Bunyolo olwaliwo mu 1885 nga wa myaka 9. N'amuleeta n'amuteeka ewa mwannyina. Mwannyina yali mukyala wa Kangaawo omuzira Namige mu Buganda. Nja mwogerako mu maaso awo bamuyitanga Kibirango nga ye mukazi we ow'omu maka era gwe yagalanga ennyo kati omwana mukyala we yamufuna emyaka 9 kati amuleese nga muto tannayituuka ayagala amukuumire ewa mwannyina akule asuumukemu alyoke amufuula omukyala. Kati yamulinda okutuusa lutuuka ku myaka 13 n'alyoka amufuula omukazi we ng'amukumira mwannyina mukyala Kibirango. Kale nno Yusufu Kafeero oyo nga bwe bagambye mwana wa Kusatu Mutaasa ku baana 21 n'aba nga Katonda yamuyamba n'aba tutumu nnyo n'aba musuubuzi mu baana ba Mutaasa bonna ye n'aba nga yayitamu okukola ennyo n'atutumuka mu nkola yonna era mu myaka gye bamubuulizanga abasinga obungi bamubuulizanga n'Amasaka kubanga first of all yazaala abaana abawala bangi ate ne bafumbira nnyo mu Masaka mu Buganda. Kino kifaananyi kya taata n'abamu ku bakyala be abamu abalala tebasobola kubeerawo kiseera ekyo mu kifaananyi kino era nga nsookera wano kansookere ku baana bano abaana bonna baana ba kitange nga mwe muli ne gwe nalinzirako omuwala wuuno wano nga ono maama ono muka kitange mumulaba yali lubuto n'addako naye maama muka kitange naye yali lubuto. Ono maama yali yakazaala ng'avudde Kaali kati ono ekitange Yusufu Kafeero ng'atudde n'abamu ku b'omu maka ge kubanga famire wano teweddeeyo abalala tebaaliwo mu biseera ebyo nga bimanyi abeefaananyi bajja nga ate bajja buzzi ne baddayo embalala bintu byali bizibu nnyo bamanyi emyaka egyedda. Ono naye mukyala maama muka kitange naye yali lubuto kati wano maama nange nzaaliddwa nga maama yakava Kaali maama nzaala y'ono kakati ate ne waba muka kitange omulala naye maama wuuno naye yali lubuto kati abakyala baali embuto biseera ebyo baakula ekifaananyi yali ono noono ng'ate n'abaana abamu wano tebaliiwo abamu bakulu abalala baali batambuddemu bamanye ekifaananyi bwe kijja tekimala kulaga wa kamera bajja ng'akuba ekifaananyi
kati awo family wetibweri ate bano bakulu bange ono bamwitanga Edirisa Lukwago Mutaasa, ono Abasi Mirundi, ono Muhammadu Jumba Kafeero, ono yali senga ffe bamwitanga Sala, ono Afuwa Namuli n'omulala yali mukyala yali mugenyi ng'akyadde. Kati bamusajja mukulu wonna ab'emyaka gye nga bw'obuuza nti Kafeero w'embalala, Kafeero nga bagamba ow'embalala ow'egindi, era nga oyinza mubuuliza w'omubuuliza wonna mu Masaka mu Lyantonde ne mu Mbalala mu ttawuni ne bakulagirira wa Kafeero. Kale nno naaba ng'alina ebiraalo by'ente bingi. Omusajja ebiseera ebyo kuba n'ente eziwera 13,000 kuba olwaliwo ne bobeera n'omutwalo bayinza okuba Mugaga naye okuba n'ebiraalo nga toli Munyankole noba n'ebiraalo nga birimu ente 13,000 obanga Mugaga ate nga olina ensuku nnene n'emmwanyi. Jjukira nga bwe nabagambye kitaawe yaleeta ensuku yaleeta emmwanyi kati ebyo byonna bina abirina mu bungi. Nalwekityo n'atutumuka nnyo n'azimba ennyumba ey'ebbaati nga n'amagombolola gakyali mu ssubi y'ebbaati ngera nga bw'olenga baga tugenda bamutaasa mu bbaati manya wa Kafeero mu bbaati ennyumba ey'ebbaati yasooka okugizimba mu Kazala n'amagombola n'emiruka nga bonna bali mu ssubi. Kale nno ate era omusajja yasookera ddala ng'ogyeko abayindi okugula rediyo era Abanyankole bakuŋŋaaniranga ewaffe mu Lujjane kibanga katale nga bazze okuwulira rediyo eyimba nga tebagiwulirangako nga yeriko bayimba obuyimba by'obukadde bw'omanyi ne bajja ne basiibaawo nga bazze kuwulira rediyo. Oba si ekyo genda mu bayindi waliwo abayindi bali lwasemanyire katawuni kali awo gye bagenda okuwulira ku rediyo. Kale nno Kafeero bwati bwe yali Mugaga yali mufu yalina abakyala nga bawulidde baali bangi kwega buli kintu yakirinanga mu bungi. Yalina abakyala bangi, yalina abaana bangi, yalina ebyobugagga bungi n'ente n'embuzi n'endiga byonna byogeddeko Kafeero yali abirina. Obugagga obwo oyogeddeko engeri gy'erina obugagga obungi mu kyalo okwo kiki kyasobola okuyamba ku bantu bankole? Abantu bankole yabayamba nnyo eri abasajja bali abasajja be yabawa amataka naye nga jjajjawe yakolanga ettaka lyonna n'aliwa abantu era yali alinamu ekibira ojja kukiraba wali kya Kaltuusi byonna n'abirekera omusajja bali bamuyita Lwakinuma. So yali amukolera ng'akolera Kafeero yabawanga ettaka n'ayamba ku baana bonna abawera mu masomero abamu abakyala n'abawasiza abakazi n'azimba n'awangayo ku mizigiti nga bwe tujja tukola tukijja kuba linaffe bali bakitaffe kye bakola ebizikiti gye tulaba emikadde egiriwo era egyo njja gituukako kubanga ogwekalinga ogw'embalala jjajjawe yaguzimba Nyamitanga mu ttawuni ate n'agulekera abasiraamu ate n'eyongerayo gyebase ku muzikiti omulala ate n'aguwa abasiraamu n'ettaka lyako kati nekitange naye yajja agaba ebintu ebyo kugandooza bituli mu musaayi tubikuliddemu. Naye obadde onyumya kuba ogedde ettaka mulina amataka bwe tewalimangako ettaka mwegejje mwali abaana b'omwami nalimako era bwe natandika okufuna ssente nendowooza eka. Hassan Mutaasa ffe tumwenyumiririzaamu ng'abantu ab'ekitundu kino kubanga okuva lwe yabeera e Kampala tatusuuliriranga era ekintu kye yasooka okukola twali tumanyi nti Mutaasa takyadde eno naye yajja n'azimbayo n'amaka ge ekyo ne kiraga nti akyajjukira ekitundu kino era akyakyagala. Nengenda nenzimbayo ennyumba yategula era yasookayo nenzimbayo mu buvubuka bange myaka endowooza emyaka nga 3 nga mu ebiri awo nkoze nfunye ssente nga nina okudda kweka nzimbye amaka era twagendanga mu biseera bya Idi mu biseera by'ennaku enkulu n'abaana nga tubazadde bwana kamu 2-3 bwe tutyo n'omukyala naye kati time yatuuka ne tuba nnyo eno ate nofuna n'amaka amalala nofuna n'ebibanja ebirala naye era kati amaka ago gye gali
ngaliko ne geeti yaago n'olusuku byenkozeeyo ebyo ebiri ku kyalo ewafuuyo naye mbadde mpozi sinakugamba kyesisukugambye Kafeero nabagambyeko nti yalina ennyumba nnene y'ebisenge 12 kakati nabagambyeko nti nabagambyeko nti abantu balowooza nti olw'okufuna kwe balowoozanga nti waggulu eyo mu ddaali ennyumba yonna yina eddaali eddene ennyumba yonna gyefayo gyeyali edda okuba eddaali yali gazi kati nga balowooza nti Kafeero yalina engeri gyafunamu ssente alina abagoowa abaava e Buyindi nga baleeta kunuuna musaayi era nga abantu tebayingira mu nnyumba yaffe okoma bweru kyasa tetujja kuyingira mu nnyumba ya Kafeero abaganda bajja kunywa musaayi alina abagoowa waggulu awo nga balowooza mulimu abagoowa banywa musaayi babayitanga bakanywa musaayi nebagoowa oli bwe yafunanga ssente n'agaggao n'atumu nga baganda ndooza anywa omusaayi we ekintu kino bakifuna bulala buli mugagga nti ajja ssente mu nnyanja kati nga bagamba olwaleero nti oba akola aka mu nnyanja wansi oba akola atya kwegala ekintu bwe kikiyitiririra ku bantu balowoozaamu ekikyamu ne bwe kiba kirungi ate ne kibalemesa okukola oluusi muzimba amaofisi gamwe nga gali separate oba makaago ne bagamba omwo temuyingirire olina agenda okukola okufaananako nga ggwe nga yawuza abo babbi oba banywa omusaayi kati nga bagambanga nti oba essente bazijja mu nnyanja genda okole oba nnyanja naawe ogendayo zigenda kale kugamba engeri eyo naye oli ku puroguramu y'embeera abatumufu nga tulina omwami Mutaasa Kafeero nga tunyonnyola ku bulamu bwe abantu bano bafuna ssente naye ndowooza bwe yatandika naffe olabye engeri ajja nga atubiramu yatunda amiyobo yatunda cakala yakola biki ne bafuna ssente zaabwe okuzimba amaka gaabwe ne byagala bambaleke mubeeyagale temuboogerera bingi kati huyo naye agambye kyaka kyava dda taata we yali mwami nga alina ku ssente ze abagoowa kati nga abo ku kyalo batogenda ewaabwe nga bagamba mbu banywa abantu mu musaayi naye si bituufu abantu mukole temulemera ku kintu kyekimu taatawo ssente yazijjangawo kitange ng'ogyeko okuba nti yali mufunye ente ng'alina ente ebiraalo byente nakinaki naye yali musuubuzi yasuubulanga ki yalina obusuubuzi obw'ensogasoga ng'agula ensogasoga mutimuza temwazirabako amayumba gezagala ennyo ng'amanya ensogasoga n'aba ne kamulali kakati ate naye ng'ekyasinga obukulu ennyo kusuubula nte yagulanga ente ne bazigoba ku bigere ne ziva eri ekazali ewaffe ne zituuka mu Mbalala tawuni ye ng'ali ku ggaali netwanga Embalala mu tawuni ne basajja babazigobanga kati abalala nga beetisse ensogasoga ne kamulali kati ye n'ayingira loole eggaali nagyeko Embalala kubanga ebiseera ebijjukira tiwalingawo ntambula ya mmotoka loole zaali z'abantu tewaliwo baasi Kazala kiri mu disitulikiti Ntungamo naye yasooka kubambala yonna yali nkole neefuuka Bushenyi sayidi eyo yava mu Bushenyi kati Ntungamo bazisalasalamu kati nga abantu be balinnya loole motoka nga avayo n'eggaali ye ne basajja be nga bagimusindikirako n'atuuka mu tawuni Embalala gaali n'agireka awo n'alinnya loole bali ne basigala nga bakyagoba nti kati ente ezo zo ne zijja mpolampola nga bazirunda batwalanga kumpi sabbiiti 3 oba mwezi mulamba okuyingira e Kampala ziyokka zigenda ekyetume kakati Kamulali ye ne bamuteeka ku loole n'abantu n'ensogasoga najja ente zijja mpola kati Kamulali najja amutunda mu Kampala omuyindi gwe yamuguzanga kyewunyisa ate nga kituufu ye muyindi owa ploti eyo kati kwe twazimba Mutaasa Kafeero yagulanga Kamulali omuyindi oyo n'ensogasoga nga era sowaze wazaali kasayirize kawempe kati nga ye bwajja ne loole najjamu ensogasoga n'aziba omuyindi era yasulanga awo manju kazimba ako kenyini ako yensonga lwaki nalemerako munoonyereza ebifo ku ploti eyo era bwe nafuna omukisa ogukigula nenga nja kuteekako ekifaananyi kya kitange ekibumbe nejjajjange nga nzijukira memori ziri nzireeta ez'okuba nti mu kayumba ke yasulangamu ako osanga gyali alisanyuka mwe yasulanga mwe yajja obugagga oka bugagga obunene bwali bwanti nene ensogasoga yatundanga mu kufuna ssente ndowooza ennyangu yangu olwamala kufuna nga bwalinda ab'ente baziyingire era olwaleetanga ente neziyingira mu Kampala nazitwala ekyetume mu bantu yaguza ente yalinga Walusimbi Mpanga era olumu nasanga Walusimbi Mpanga nga akyali mu ggalagi wali ng'era amanyi ye n'agamba nali nyambadde bulungi nga bwe nyambadde nali mwana gwe ng'oyambadde olukuyi n'onyirya nga ng'oli musajja muyonjo nga kitaawo Kafeero yambalanga ekkanzu n'ekkooti ye nga musajja bw'ati munyirivu ng'atanjagala nnyo bwe twasuubulanga nga muwa buwi ekibatu kyangalo n'akuba mu bwati n'andekera ente n'atambula
yagenda ng'okudda nga ssente ze zikuŋŋaanyiza naye ente ezo abamu yatundanga kashi abamu yabanga ku mabanja ng'ampanga naye abo bewanga mu kashi ente yatundanga kashi n'amufuna ebiseera ebyo batunda kashi wa lupiya sente baziyitanga lupiya zaali za buyindi nga tuwali nti siringi zajja luvannyuma kati atunze lupiya bamutadde mu sanduuku abasajja bajjanga bagobe nti bebekikanga essanduuku ezo okuzizzaayo kati abamu bakutuka ebiwalaata mu bantu benzijukira bakutuka ebiwalaata nga betika essente za Kafeero abasajja bamuyitanga balaba omulala bamuyitanga haji musega omulala bamuyitanga haji lubakali nno oyo ye kitaawo seeka omu ali mu kibuga mulala bamuyita seeka katereka seeka mulamba kitaawo emu kwabo abakutuka ebiwalaata olw'okwetikka ssente za Kafeero abantu bagulanga atakuva entunga bakampala nga bagula entunga mu baleka bazete Kampala ate zuzajira nkubigenda twali lolenga zizola zikisente bazigobanga bugobi sabiti 3 mwezi mulamba n'ennaku okuyingira Kampala nga bajja tamanite zabo bajja banga balunda mpola balunda ne basulo ba mayiro nga 3 ne balunda ne baziwa amazzi ne beyongerayo kati sabiti 3 mwezi ne bayingira Kampala naye nga kitange yajjidde kuki kulole n'ebya maguzi ebirala egali yagirese embalala tuyingidde Kampala jukiro cyari program era y'abatumu katumulamo katinenyo tukomawo n'omwami Mutaasa Kafeero. If you can't unveil your feelings to the one you love, then who on earth would you unveil them to? That's the point of any relationship. To share, communicate, trust, respect, and whom you can unveil your innermost feelings and thoughts to. If you are in a relationship, it's vital to share your feelings. It's a basic to a successful relationship. Share your love to the one you care about. It can be your wife, husband, it can be your boyfriend, girlfriend, fiancé, parent, relative, mentor, your children. Unveil Your Love Yatula, a show focusing on expressing and confessing your love, showing your affection, asking for forgiveness, appreciation, strengthening friendship and intimacy to the one you love. Join my Sharam Queen Mother for a love experience. Love is in the air, oh yes. Unveil your love, Yatula. Happy relationships, happy nation. Okulika natama okuwomolako era kola ky'amaanyi okubanga okyekumidde ku munyonyi y'eggwanga. Kyakomye omukulu atunyonnyola ku ngeri abaami bano gye batambulangamu ogenda otuŋŋamu okukimayo ente ezo. Naye kubamu akafaananyi ku nsozi nabe z'omanyi eziri entuŋŋamu engeri gye batambulangamu okuvanga okukima ente ne batuuka e Kampala. N'atugamba nti abaami batuukanga n'okutuka ebiwalaata ng'olwokuba batula lupiiya. Lupiiya kyeki? Lupiiya ssente za binusu, ssente za mpapula. Bonanga omulembe ogwo sikulima nti naliwo. Lupiiya zaali ssente ng'erinnya erya lupiiya liva ku ssente z'ebuyindi zezaakolanga n'ebiseera ebyo baaziyitanga lupiizi. Era kyemmanyi ebuyindi bayinza n'okuba nga bakyaziyita lupiizi ssente za abaana bakigandawaza nekifuuka lupiiya era ng'abakyala babagula mu lupiiya bagula lupiiya mmeka byabuuza mukazi obaki kati ssente ezaakolanga ebiseera ebyo zaali za lupiiya ate ssente ezo zaali za binusu nga lupiiya emu nga kinusu lupiiya bbiri kwegamba egulanga lupiiya mmeka ani siyinza kumanya kyemmanyi era ssente zaali ntono kubanga ate oba n'abakyala ebiseera ebyo eryo benawulyanga muzeeyi bye yagulanga lupiiya 3 ogula omukyala watawanganye nti ngawaayo lupiiya 3 ogula omukyala nolwekyo geraganya amaawe entereeza zaalinga ku ssente lupiiya ng'emu oba kitundu kya lupiiya ate n'oyawukanako ko ne bamuzeeyi wasumulanga jaketiyo wali wazatuze mu shillings ndowooza zaali mu shillings zaali mu mpapula za shillings bino byejjuzi naye lupiiya zessente zaakolanga olwo nno osanga abazungu tebanaleeta zaabwe eza British Protectorate kibiki ezo ezakiri ziriko Queen naye nga lupiiya ze zaasookera ddala mu nsi muno. Muzeeyi wo tulabye nti abadde mwami mugabi yagaba amataka yalina ente yakuzanga abantu abatali bakikaaki kati singa gwe mwami Mutaasa Kafeero oba olinawo sijagamba nti olina okubeddayo ku kintu kya taata wakugamba byange abaana balikola oba abantu balikola ebyabwe agenze mu maaso n'okutuyamba buli lwaba ategedde nti tugwiriddwako ekizibu tubeera naye mu kizibu
bwe bubeerawo ebirungi era tubeera naye naddala ku kintu eky'omuzigiti guno ogw'eko emisego y'omu ku bantu abaatuwagira ng'atutegeeza nti omuzigiti guno omukadde tegukyasobola kugenda mu maaso tuzimbe omuzigiti omupya. Kati omuzigiti guno guli omukadde bwe gwagwa abasiraamu ne batuula ne basalawo okuzimba omuzigiti omupya naye nga mu ekyo omuzigiti guno guzimbiddwa bannakyewa era nga Hassan Mutaasa alimu abo bannakyewa era essente zawadde ku muzigiti zo nnyingi ne twagala kuzoogera muwendo naye nga zo nnyingi. Ate ne ku fundraising kwennyini eyaliko pulezidenti yagula ente ya miliyoni 10 era asobodde okubeera ng'atuyamba n'okutuwabula ne ku ssomero lino erya primary era yalizimbako dda twagendayo n'atuwa ssente yalizimbako n'olwekyo tumwenyumiririzaamu era tumusaba agende mu maaso kubanga tagezangako kutwerabira. Kusinza ku bintu by'omulembe guno ndowooza nange nga bangaita kuba bo balinanga amataka ge bagaba naye kati ffe tetukyalina mataka yoli bajja nga kaabira alina obuyinike n'akaabira n'ekizibu gundi bwefunira 25 miliyoni n'ebbiri 3 bw'oba omuwadde pumpa oba omuwadde ettaka ddamba naye tebakyakitwala nga kikulu kubanga kiki ettaka lyali nga ttaka abantu gundi bamugabye gundi yagabye ettaka gundi yagabye ekyo naye ffe kati bwe tugaba bwe tuwaayo okuyamba abantu tubayamba mu ssente oli ajja n'asuula nga muganda wo mukwano gwo oba olina akabi obuzibu era omuwambye mu ssente kyoba olaba era ndi mugabi kubanga ate era n'eddiini egamba agaba aweebwa ndowooza ensonga lwaki bannaffe mugaba ati ne busobola okuba nga mufuna bwe tubaddeko mukyala nkole tulina emizikiti gye twalabye egyagambibwa nti batata be bagizimba kati nga ggwe haji kuba n'erinnya lya haji olina kuba bakola hijja kikyoyambye ku ddiini eno ey'obusiraamu ngwena kyokozeewo nga bamuzeeyi bwe bakola iye eddiini nange era ndi mubuufu bw'abakadde bange awo kubanga emizikiti egyewaffe nga mu kitundu bwe mweyamutuuseeyo mujja kulaba omuzikiti ogwali ogwajjajja ogwasookera mu ssuuli gwera omuzikiti omulala gwe twazimba naye omunaala baali babuzimba bubi oguli gugwa kati ate tuzimba mulala wa bbali ogwo omuzikiti jjajja yaguzimba kakati nange nina kyenkoze ku by'omuzikiti nazimba omuzikiti enakwero nengujjaku engalo nga guwedde bulungi abasiraamu basaala era n'emizikiti emirala gyonna bwe mba ŋŋenze mpaayo era n'abamu bampandiikira bwe mbasobodde ne mbawaayo n'eyo yonna ewaffe embalala tugenda ku mikolo gy'abasiraamu n'empaayo era nga ndi mubuufu obwo bwennyini obwo era ndowooza kyenkoze nange tekyawukanya n'abakadde bange wali eyo kasubire nakyoyigirako tuuse kazala Afirika tuuse namugaa nti nkukutte emisango 2 otolose ate olabika nga anywa sigala olwo amaziga agange natiirisiza dda njala mukubi naye olw'obukkakkamu bwe yandaga ekyokukola nange nenzikiriza. Mukulu Mutaasa Kafeero watu mu programu zaffe eyayita watugambako ku ssomero nti wali otunda sigala oyo wali naawe omukozesaako oba okyamukozesaako wakizibu nnyo omuntu wabanga atunda ekintu takiryako kinga omuntu nga atunda keeki yonna ojja kunamanya byentunda biwoma biti sigala waliwo munywa sigala ndooza nandibadde munywa naye twalina okutya ewaffe nti ate era walinga musango munene ewaffe mu ntegeera y'abantu b'ebiseera ebyo nga bakukwata ng'onywa taaba oba emmindi nga bakuleeta twakulanga tulaba abasajja abakulu baleeta muzigiti okubakuba kibooko nga babakanga buluba okunywa taaba n'emmindi kati ne tukulanga tutya okunywa taaba nga tulowooza kimenya amateeka naye bwe najja kuno nga ndaba nawali mu kutunda natundanga butunzi nga taaba mutya omuguza bannanga baali bamunywa naye nga simunywa ndoza nabadde munywa naye olwokuba nakula mutya nga manyi nti bakasa bakukwata ng'onywa sigala ate babakubanga abasajja bakulu mu mizikiti nga mbalaba babakubira mingi kanywa taaba namukuba omulala mu mizikiti nno omusajja mukulu wadde nga alina amaka ne bamusanga ng'anywa emindi nga bamuleeta ku muzikiti ne bamusanga ng'anywa omwenge kati ne tukulanga tutya
nze sigala okujjako okumutunda naye nali mutya saamunywako naye oluvannyuma namunywanga azize mu kibuga bwe nabeera mu ginye nga ndaba tekimanya nnyo mateeka nga nali n'abasiraamu bamunywa linnya lyo ate nzaani namunywako naye era namala ne mmuleka. Bwe tubadde eka nkole baatugambye nti walina erinnya Anas kyajja kyokuba nti erinnya tekyawulikika nako yadde ate nga erinnya lya ddiini lya Kisiraamu. Okay, erinnya Anasi kitange yali ayagala n'alimpa naye mu primary awo oba nga ndi mu 4-5 abaana nga batandise okusoma science ne biology ne bajja basoma nti ekigambo Anasi kitundu kyaki kya mubiri kakani batandika nga okunjiwako Anasi nenzayo nga nkaaba ne ŋŋamba taata wange ninga taata abaana bankooyezza anti erinnya lyo litegeeza kino nga kiki wamma naye nekimuluma naga nti nga bwoyisibwa bubi era naga nti kanjira nkunoonyeza erinnya eddala era saamuvaako okutuusa nga anfunidde eddala n'agamba gwe Hasani nkuwaddeeyo era nenza kusomero ate era yannyambako okutegeeza abasomesa nti omwana erinnya ndikyusizza kubanga banne bamutawaani ne bakyusa erinnya mu regisita n'okuva olwo nenfuka Hasani nenditira ddala kubanga lyantawanyanga ng'abaana banjiwako nga sirina mirembe kusomero ne muzeeyi ne naakiraba nga kyali kisaanidde. Ani yali bagambye mukulu omanyi feno program tulina okutalaga buli wamu omwami Kiggundu yali tugamba yi ffe Kampala tumanyi Haji Mutaasa Kafeero ate lino kubagaika kati omwana gwe wasoma naye nursery primary yeri akyamanya eryo obubadde yalukyusa yasigala gamba ye Hanasi ninga Anasi linnya ddungi mu ddiini amakulu malungi nnyo era mugundi muwulira Anasi Sessimba erinnya lyo alyagala nnyo tirina agamba nti oba litegeeza kino naye ku biseera eby'abaana abato mu kusoma lyampisanga bubi. Ekyo nno kyakuyiga eri abaana abali eyo mulekerawo okuvuma amanya ga bannammwe ovuma erinnya ly'omuntu osanga kitaawe yali muwanga amanye amakulu amalungi agalirimu gwe noddewe n'olivuluga n'olitamya nannyini waalyo osanga tebadde n'abagagga babiri ba Anasi. Olwaleero ate munnaffe katukome wano ayo tujja kukomawo wiiki ejja n'ekitundu kyaffe ekinaaba kiddirira jjukira omwami Mutaasa Kafeero ono bwena kimuyigiddeko ebintu biki nnyo byazaakola bangi bayambye naye twagala tumanye ate manye abantu abasinga mwagala nnyo ebintu bano abantu bano bakola nga bakyali bato okuba nti mubimanya naye ogenda kubanga obisobola okuba nga obifuna ku kitundu kyaffe ate ekineddako wamu n'emirimu gye gyasobodde otutuusaako engalo ng'akyali mulamu. Tuba ku Star TV badde omwezi wa Mashara Mukeni Mother mubeere bulungi mweraba.